Namuteko w'enkuba yatonye mu bitundu eby'ekasambya alesa abawerako nga bafumbya miyaji abasinga basuze ku miriraano atabaala bagenze mu banganda zaabwe olw'enkuba yatekuddamu obusolya ku mayumba gaabwe era nga bagamba nti boolekedde enjala niyamuwadde akatebe kubanga emisiri gy'emmere egisinga gigoyeddwa. Enkuba etonye nga gye bagoba mu ggulu eresa ab'e Kassanda balojja bw'esudde ebirime n'amayumba. Enkuba netwala ennyumba netwala emmere buli kimu kyonna mbadde enkuba omulanga. Abaana bange bali wano ndina mwandu siina musajja, abaana bange siina wembasuza ndi bweru, siina kiyamba, banange betwalonda basuula mpya. Abasinze okukosebwa bwe bali ku byalo nga Kabulengwa mu Gombola ey'Emannyo Gaseka ng'amayumba 8 obusolya butikkuse. Abatuuze bagamba nti ensuku z'amatooke eziwerako ziri ku ttaka, ennimiro z'ebijanjalo ne kasooli bikubiddwa omuzira. Enkuba yazze, enkuba mbi netutiisatiisa ebintu byonna ne bifa, amayumba ne gaggwa, embuyaga nekuba amayumba g'abantu n'ebitooke ne bigwako, emmwanyi zigenze, muwogo afudde, ebijanjalo tutuyina. Bano essuubi lyabwe libadde mu birime ebyonoonese. Obunene bwako lutudde kuyiikanya n'ekitundu. Olusuku luno lwe lubadde lunyimirizaawo okusomesa abaana. Naddala nyina omwana kati With Life asoma. Covid eno yamuyimirizaamu naye nga mbadde nkuwanya sente nga manyi nti lockdown weggwerawo omwana adda ku ssomero. N'abato bali mu primary. Genda tutta atwazaala abaana tulina tugenda kufuna bwenjala obwana bugenda kufa. Katale Hassan ssentebe w'ekyalo Kabulengwa agamba nti abatuuze mu kiseera kino bakomye. Wabaddewo enkuba nga eri mu kibuyaga n'amayinja nebyonoona ebintu by'abantu, amayumba g'abantu, n'olwekyo tusaba pulezidenti gwe kikwatako yenna atuwa obuyambi, abatuuze bali bubi, embeera mbi. Ye kansala Majidu Mwesigye akiika ku Gombola agamba nti emiti egitemeddwa gye givuddeko embeera eno. Kirese embuyaga eno okukosanya ekitundu be bantu abatema emiti gy'amanda ate nga gavumenti tebakwatako kubanga ekisooka gavumenti bajjako omusolo kati netabakubiriza kusimba miti. Bya Ssebaduka Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.